kyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siri. Osopediki obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutoddamu nakuuka. Oba tolina mufazi gya Rose Form wano todda. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekujja tekutinaguyisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kakati vayo vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production ebatuusako Station the House Girl. Batuusa deka leka kwasamiriza bwasamiriza wano olunje ekino batuusa omwezi kufiriziya mufubutuka eyo n'ennaku yammwe mujja mutuzungira tonyula kati kale nyinyoleddeko kati efudde Amasanyu amaziga amasanyu obukambwe nengeza nkirowooza obulowooza bwenti sagala muntu mulala yenna tekubako oda gyakuwa empisa naafe twira saizi jangone eddala tajja kunsala n'olwekyo genda ku ssimu yo searchinga Station the House Girl ku YouTube, subscribe, ring the bell osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Mama, oli omwana yalungiye, omwana yamyuse alinga endeku eŋŋunda, omwana alina obumwa oyinza okulowooza nti pusi nto, omwana bw'omutunulira obutunulizi bw'oti oyinza okusala akafi nga koosala k'oteekako otunnyo n'olya nga mama akantu koosala ng'oli bwe kaba kagaati okakoza mu mata ng'ate mulimu n'amagi n'ovuunyula bannange mama kiri ekyana ky'omukazi ekyana kyamyusa kirina wano wookomya amaaso yenna njogedde naye eddakiika 2 gokka nzenna entuuyo ne zimbuna ebikya omwana agenze n'ayimirira bw'ati yakenduka akawato mama oyinza okulowooza nnumba mama alina entumbwe olowooza yenna yayawulira waggulu ng'ekinazi bwenjise nga nno nendowoozaamu kano ke bwali onsibye akayimpa wanga sitensiya alengamani batewannetomanyira genda wala sirikawo nze nnyoko omumpi saafuna basajja saakuzaa toliiwo kwegamba bampita tubeerewo musi kwegamba oyisankwe oyisankwe taata yimirira kuno tuloke tumanye munange ate oli muwavu nange batuuse okusajja obumpi bwaba mama waaba ate nenekubeeranga ekyo nkimaze badde nkugamba mama ambulira kakati oyaleye wejanaaba webbeeye nnyo mama omwana yayawulira waggulu alinga kyenjagala kyenjagala makawano tekimanyi njagala mwana ate tukoze nandagaano eyagwa mutubadde amafuga gakatonda muguluze mpozi gwe tontegera butegeeza oli omuntu gwe ndabye ono mpulira mumatidde mu bulamu bwange akoma wano nange genyini ngenze nenyimirira bwe naye bannange omwana yakula figa bannange oyinza okulowooza nti katonda yakoma kuoyo n'atonda okutonda abantu koma kakati kyabadde kipange
ogoba omwana w'omukazi ali wano ewaka osobola okuleeta emirangaatira gy'oyagala gino egikoma eri ani gwe bagobye era ani yagobye ani kati omwana ate wano waali mu nju wamugobye osobola okuleeta emirangaatira mama ate n'otamala kuŋŋamba ya maama munnange omukyala ye mukooli oba sijja kubeera naye notakiŋŋambako nze yandibadde amanya ku kyama kyo nga gwe mutabani wange nogati ya maama munnange omukyala ono simusiimye naye gama maama kakati kanko n'osalawo obusazi nga gwe oba kagenza kwe twakawonye nze akantu sijja kulimba nali saakasiima ate era butwandintegeezezza kasita kati nkubuulidde ku gwenjagala maama nze naye ebigambo kati bikozesebwa okufuna abakazi byonna birabika mbiwadde nsisigaza n'eki byonna bannange mwogeredde bigambo yabadde asoose nokunjerega ne mugamba nti olina abaana nga 9 nga yerabidde nti toli mwana wa munene nti omukaaga guli bweru ateeza okuwulira nga waliwo omuganda wange ali e South Africa waliwo ali e Canada waliwo ali e Cairo n'engatto yange eri gye banzigiridde e Denmark bwe njogeddeko n'alyoka akkiriza mugamba nti nesuuti lwakuba nti erekooti nyambadde nina esinga kweno obulungi naye simubulidde katimu mugambye nti yesu gyekubye kuba nabadde simanyi nti naamusanga kasooka embuuzi bulijjo weekoza bwekoza ebigambo bina nga nali nabitegekera ono ng'ajagala omuntu omutuufu gwe mbiyebwako era kati bimpeddeko sikyayina ne bwe nsanga omulala oyampitako buyisi n'agenda naye nga gw'omuleese oba nga waliwo akumuwadde nze mutokose ne mubulira nomubuulira nti nze gwolaba nakwanako ku mistress nga ndi musinie wano nenkimugamba nakyo namugamba nti nakwana ne bannalulungi aba basatu ku mpaka zino ezakagwa n'alaba nga agenda kufikirawo nga ye aba wakuna ku bannalulungi abasatu olaba ntuddaawo nga sivaamu kigambo kyonna ebigambo munnange bimpeddeko byonna mbikwanyemu omukazi ng'omanya nti ebigambo byonna namumalayo byonna byonna nabi buli kyetagisa ku mukazi omulungi n'akimuwa nze ekirungi kyenjaga nti ofunye gumukwatagana era muli mpulira mutawakadde nze bw'oba omutuusizzawa naabanga afunye olubuto nanzalira omwana mulenzi mama ate olyo yankakasizza naye kennyini nti ye bye bintu byatalinaamu nti buzibu bwonna era bwejogedde naye agambye gyakadde konna nze kasi kubanga muwadde endaba yange nemukubirakawo netwogeramu nemulagirira nemugamba nti ye bw'onaaba ogize onajja netwogeramu kati n'agamba nti bw'anaafunye baafunye akadde ajja kujja naawe osobola okumulaba nga bisagala kumuleetanga gwe tomaze kukola ki okkiriza nakumulaba kumwetegereza tafumbirwangako sikimubuuzizza talina musajja gwe yali ayagadde mbeerera bwana bazika kati bwanajja ojja kumubuuza ojja mumubuuzako tulabe maama buli kyomubuuza nakiyitanga ekyo nze maama oŋŋamba ekyo tuyise omubuli ati ekyo tuyise oba kino kigaani naye nga nze ekimanyi byonna byonna kijja kuba maliraani binaterera naye nze kyenjagala okimanyi nze saagala kunnimba ekizibu kyange butannimba njagala munnaku ezi biri ndabe ng'ekintu kivuddeyo awo nja kutegeera mbamanya nti emirimu gyo gy'amaanyi nnyo tebamula kuwadikanya naye nze sirina buzibu ng'akuba agamba nti nzijja ndiki neŋŋamba olwaliro nange anajja kusange nga bunyungi butyo mbadde ekyo sikirinamu buzibu neŋŋamba nti leero nange sijja okuvawako omanyi bagamba nti zolaga omulungi tezirwa kutuuka kakati nange ndi talatibu nga ki amese ya mutala nedda nga luwombo lw'amagi ate osobola okugamba nti olwatonye oluwombo ate obagaba amagi nga wagakubye amagi gayinza okuyita mukanaka ne gatonya bw'oba nga aluteekamu ku muliro bwoti olutokotamu nga lyekwata
lulito nyaddi kyeruvayo batalati akale ekyo kyo nkimanyi naye mbadde mmanyi tuteekamu nkokutuzi tutono tuteekamu ennyaanya zino zetusalasaliramu soke mpumule namu ne bannaye mukama naakwebaza ntya olina ebintu byokola nga kwegamba sibitegeera mukama webala ekyamagero kyona omusajja omanyi we yansangidde nga nange nakoowadde okubaliga era bye nabadde ngamba mukwano gwange nti bannaye buli kimu nkikoze kati kangende enfumbe tanangamba kuleeta bintu naye nze ebintu nze nabyo ate nga nzijjawo omusajja nga ndekayo ebintu byange ku ddiruki naye Riita bw'otuuka mu maka gano fumba kuba obwamalayo obukozi abasajja abaddugavu abeeru abampi abawanvu bonna obalabye ono omusajja abato naliko naye abaddugavu mbalabye abampi mbaddeko nabo abawanvu mbaddeko nabo kati kangende enfumbe oba awunya bukadde oba ki ngenze kufumba ekizibu kyange kasita nyingira mu nnyumba bwe nyingira mu nnyumba oba waliwo buzibu ki sigenda kuvaawo nange nga mikwano gyange wegimbuuza Riita oliwa ngambagamba bannaye ndi eno mu maka gange naye akasajja ne kakwagala mazima ddala ne kakuwa transport n'ogenda ewaka nzize kufumba sifuddeyo bwoli n'abakazi bameka nange kasita ndi mukazi omuwala ye makula gali ge bagamba ag'okulabako n'otunulako n'ogamba nti nzikuse bw'oba obadde ennyonta yeekuluma n'okkakkana oli by'omukubako erisooka byerimala naye nga yanajja ne mutunulayibo nga ne bweba mwogera si muyaana ate nga tajja kujja be bagala abalimba abawala batera okulimba gwe weesize abawala abalungi tebalimba ate batyo bebatera okulimba naye nga tajja tavuga motoka ye nti oba aze avuga ye wabulira wabulinyira alinya motoka ngaabalala ze balinya togenda ndagawa uza kamukubire kasimu